Kati nkuteke wa fitine nyingi gye batalaba oba nkuweeki Bobi nkuweeki munnange mwotunulira ng'omulangiro omwo shibubu shibebi ankuteeke wano sweetheart tebintu ebimu nsi muno omubiri w'ebiti kubanga byalina okuba bityo Mukama yamanyi kubanga ye yagereka buli kimu okubeerawo ekityo n'olomansi naye nkwagala sweetie omulangira wange wow kandabe wano fittinga Bobi we are fitting to fittinga fitting tuli desiring Oba tuwachimba, but just know handsome, you saw nayo jadi omulungi, otufutuwala simanya ali kunchaya. Bwana mwenkagattako wano bwenti. Tabintole mama nsubuna mbere bwabite kubanga byalina okuba bityo walina okutufuga Mukama yamanyi kubanga yayagereka bule kyema kubala bwakito nalomanse kantu ako kanyumira nnyo simanyi Bobi oli mukola kinnaka sokondeke oli mukola ki zine ensonga zange n'omukulembeze nsonga za muntu wa wansi nsonga za mutima lubigi people nsonga zino zosoko zireke mu maka gani mu maka gange bichewe byokola muteeka abantu bo banamulabira oli mufumbo oba oli nakyeyombekedde ndi mufumbo omusajja awagirani ate eyo musajja byawagira omusajja awagirani nse byomusajja nze sibinaako buzibu nze mpagiro ono yingira okwata ebintu bitwala emagero beeka moja ate obusungu bwaki kati kati obusungu kati onyigidde muganda wange naye kati onyigidde nedda tubeere bantu bakulu onyigidde what has been happening in Kenya is going to happen in this family takupigia but why vipange vizuri takupigia what is the problem takupigia takupigia wewe mwanamke takupigia what has been happening in Kenya is going to happen in this family nga buzibuki ani mukulembeze w'eggwanga omulondi what has been happening in Kenya is going to happen in Uganda and this what has been happening in Kenya is going to happen in this family what has been happening in Kenya is going to happen in this family takupigia bwana vipange vizuri ani mukulembeze wa gwanga omulondi atono atono oyo gwaweweta n'omuyimbira n'obuyimba simanya mwagalana nawe oyagalana ne mzee oli musiru ndi musiyazi olaba kwonooneka gwe lwaki ngati njagala ono nzo kimanyi ndi mufumbo ayina kapepike kafiga nnungi akashesi jaye kifaananyi ekyo jaye kifaananyi ekyo mukwano jaye kifaananyi ekyo beera n'omuntu wonange embere n'omuntu anti tuli bapangisa tuli bafumbo maama bwe tuba nga tuli bafumbo omusajja gw'ofumbirwa wulira sigwe wannone wammwe ani yanona munne wannona bwe mba nakunona olina okuwagira Museveni lwampaka omukulembeze w'eggwanga wuuno ne wemba simwagala ate ogenda kukola ki gwe wampasa gwe wankwana sebo n'ogenda n'omuwaana n'omuyimbira obuyimba n'ennyimba zonna ozimanyi kati ezalien skin zo zimanyi yimba ezalien skin biro balansinge kale nkube ekolayiza yimba ezalien skin biro ayina amukubakamu want another lap manyira nawe kati osinika ki ayinza kuwagira muntu atayina music daba kibebi ayina nyimba yimba eza bebe kulu bbiri kale tubalansingira ate ono bebe kulu si bebe kulu Museveni omuntu buno wulira nali nkulese ku lujja nze nakujjako wali okonedde ate kati oyagala okuwagira era mutabani w'ono yandikuze najja twalawa naawe okazi omukadde myaka 40 basuga mami naawe mutabani wa president yandikuze najja ekifaananyi kye kijjeewo muganda ogenda kijjawo netukanya mu anti kati mbule oyo yaaniwo what has been happening in Kenya is going to happen in this family takupigia what has been happening in Kenya is going to happen in this family takupigia who is the president choose between me and Bobi Wine him I choose him
I choose him and him alone. Ono tebamugatika ko nawo kana amaso bagaligatika. Genda omutimbe wa nnyoko. Genda omutimbe wa nnyoko wano mujjeewo. Wano wa nnyoko. Wano woso. Omujjayo. Ojjayo omukulembe omukase. Omukase. Musululu moja. Musululu. Kati oyo tamujjayo ujja. Oyo tamujjayo ujja. Ngenda kumuiza kamu ku kamu. Kamu ku kamu. Kamu ku kamu. Kamu ku kamu. Nakamwa. Kamu ku kamu. Oyuza tata muhozi. Commander in Chief of the Armed Forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Somalia, Eritrea, DRC, Central African Republic. What are you insinuating? Olukiiko lwa Buganda. What are you insinuating? Tata muhozi. Omukulembeze gwanga bawa Janet. Omukulembeze we Kasijjagirwa. Ow'Ekimaka. Omukulembeze w'Ekireka. Ne Ruzira Upper Prison. Omumenye. Omukulembeze kale zawe kifaananyi kye. Nkusonyiye kubanga ye wakisa nkusonyiye. Zawe kifaananyi. Oyo zizzo omukulembeze abantu gwe balonda emyaka 40 saaba yeekera eyasula eruwero mu nsiko ng'ebikubi muluma alwanirira emirembe gy'eggwanga. So you are tearing the picture of the president. Come out. You are criminal now. Come out. Stand at ease. Stand attention. Yimira wenkulabira kunkuba sasi kati oli muyeekera. Yimira wenkulabira. Stand at ease. Attention. Bullies in. Bullies out. Bullies in. Bend over. Kati zaye kifaananyi ekyo. Zaye kifaananyi kuba ffe tuli ba mirembe twagala tusonyiwa abasobezza. Zaye kifaananyi. Kiteekeyo bulungi oyo mukulembeze. Huyu Commander in Chief. Zaye kifaananyi bulungi maama wange. Nja kukuba oluyimba tu osiranire Magombe. Ate omusiba mutwe musajja akaddiye tomusiba kiwalaata. Buli kimu kikole n'omutima gwo gwonna ng'okitwaliriza. Manyi mwepankapanka nnyo. Okay. Niru before the taifa wa Afrika. Raisi wa Uganda, Mzee Yoweri Kaguta Museveni. Niru before him. Tatunulira nze, mi amwe wananchi is the president, taifa wa Afrika. Gamba bwoti. Nti ai nakamwa atunula wali tonzijako waya. Takupigia wewe. Vipange vizuri. Takupigia wewe. Ai nakamwa. Tunule eri. Don't look at me. Tunule eri. Ai nakamwa. I'm sorry for what I've done. I'm sorry for what I have done. Baba. Taifa wa Afrika. Jeshi la Uganda. Sinchogedde bwe manyi nsimanyi. Jeshi la Uganda. Jeshi la Uganda. Ejeri ya Uganda. UPDF ojinyomo deo Commander in Chief. Jeshi la Uganda. Jeshi la Uganda. Viongozi la jeshi la Uganda. Abakulembeze ba amagye ga Uganda. Viongozi. Mama nalweso mumanyi.